Abavubuka omuli abawala n'abalenzi bagenda mu mawanga g'ebweru okulaba nga bakuba ekyeyo basobole okukyusa obulamu bwabwe, kyokka bangi beesanze bafiiridde obulamu bwabwe olw'embeera gye bayisibwamu ku mawanga. Wabula omwami wa Kabaka atwala essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa omusanga gutadde ku bakulembeze bagamba nti abafa ku bavubuka olw'ensimbi ezibaweebwa bakyuse embeera zaabwe ne bazeezibika. Singa mukwata ku baana baffe bano abasiiba badduka nga bakasuka amayinja ne mubatwala nabo ne balaba ku bintu ng'ebyo, kyandibadde kya muwendo nnyo. Naye mwe abakulembeze baffe ate bwe muba temutufuddeeko, naye nga nammwe gye muli mulina emmwanyi, mulina lumonde, mulina amatooke, mulina amayumba eby'obugagga, ne mukwata omwana tannaba na kuzimba luumu emu yokka bw'eti esulwamu n'omussa ku mmotoka n'omutwala ng'agenda akuyimba, si birungi. Bino Kaggo abyogeredde Nansana babadde alambula ekkolero erikola ebyokulya erimanyiddwa nga Sam Food Factory okulaba engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Olw'okuba nti ekkolero lino lyatandikibwawo Munnayuganda Dennis Ngabirano mu mbeera eyeewuunyisa, kyokka oluvannyuma ne lifuuka ery'amaanyi, Kaggo wano wasinzidde n'asomooza abavubuka okutwala ekyokulabirako kya Dennis Ngabirano. Tulabye emirimu egikolebwa n'olaba n'abaana be bakozesa nga baana baffe bano Bannayuganda. Kisookera ddala twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka, ssebo Ssaabasajja, ettaka lino kwe bakolera liryo, era twebaza nnyo Buganda nti erina omutima ogugabira buli muntu, oguwa buli muntu, ogwegazaanyizibwamu, nti abantu bano bakolera wano omulimu ogw'amaanyi ennyo. Nansana nga Nansana yonna eri ku ttaka lya Kabaka, naye oba abantu basobola okujja ne bakola liizi mu bifo nga bino ne bakola, lwaki abaana mmwe abazaaliddwa wano temusobola kukolera wano mirimu? Omutandisi w'ekkolero lino ayogerwako Dennis Ngabirano agamba nti batandikira mu mbeera eyeewuunyisa, kyokka oluvannyuma ne batuuka ku kkula lino ng'era yeebazizza ebitongole ebimukwatiddeko nga Buganda Land Board. That this business started with 43 Ugandan thousand shillings emitwalo ena mu enkumi ssatu. So believe me, kisoboka. Because at that time, that's what I could afford to convince the lecturer that yes, I am going to start kama mbaya because ena mu enkumi ssatu nze sobolera. Mu balambudde ekkolero lino mubaddemu n'omu ku balimi ab'amaanyi mu ggwanga omukungu Robert Kapushenga, era asinzidde wano n'asaba abavubuka okukola ennyo ate nga beesimbu. There are people in this town, you don't know what they do, but they walk around with some small money in the pocket. Mugaga or Mukampala. Mugaga, what do you do? Mugaga, you give away money in the night club. Why? How can you be a Mugaga? This one is the real Mugaga. Osiano Mukibi, BBS Agesigika.